Look. Look. Yatutwala n'atukebeza nga atwegaanye. Bwe byavaayo nga tuli baana be n'atambula n'agenda. Era taddanga mukuba nebbanga bwatuwe kino ani n'ebizibu byange ate nga kiri under because I was just checking on him but he doesn't support. But how old are you now? 23. Now he doesn't have to support you at 23. You should support yourself. Yes, I don't need his support right now. You are now because yes, my mother has already done it for me. Okay. Are you done with school? Mukama yebazibwe basebo ne banyabo mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Programu eno Church Before Church olunaku lwaleero nange omuweerezaawo John the Preacher. Kanzikirize nti oli bulungi gwe wenna agenda ku kanisa, nkwagaliza olugendo olulungi era nkwagaliza service ennungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Programu eno olunaku lwaleero njagala kwogera ne bataata abali eyo olunaku lwaleero. Njagala kusooka okwebaliza ddala Katonda ku lwammwe abasajja mwenna abalabirira famire zammwe, abafaayo eri abaana bammwe, abafaayo mu ngeri yonna esoboka mu kasente akatalabika naye n'oba nga hwoli. Mwenna abagenda ku masomero wetwogera bakyakubanja ne kafiizi naye ogendayo ne weegayirira n'ofaayo okulabika nga abaana bo basoma. Mukama akuwe nnyo omukisa. Naye leero njagala kwogera naawe muganda wange ali eyampuliriza nga mu butuufu wazaala abaana naye tofaayo. Gye bali abantu abafaana bwe batyo. Bwe nabadde ntunuulira vidiyo y'omulenzi oyo yankwasizza nnyo ennaku. Kubanga yagambye nti kitaabwe yabeegaana n'abeegaanira ddala n'agamba abaana si babe okutuuka lwe bagenda ku DNA n'ekakasa nti abaana babe. Naye newankubadde nga DNA yakakasa nti abaana babe yamala emyaka 13, amaze emyaka 13 nga tabawuliza. Tamanyi kigenda mu maaso mu bulamu bwabwe. Newankubadde era yajjidde mu kaseera ka nduulu ng'ennyumba ekutta omuliro. Mu nnyumba mwabaddemu omwana nga mulimu n'ebyapa. Era bwe yazze okudduukira yasanze abadduukirize bali awo, ye yatuuse anoonya byapa gye biri nga tafuddeyo ku mwana. Kizibu okusanga maama afaanana bw'atyo ng'ennyumba ekutta omuliro ye najja gyemu eby'obugagga n'alekamu abaana tebatera kusangika. Bamaama mbeebaza ku nsonga eyo. Mbeebaza bamaama mutufuddeko nnyo. Abaana bangi abali eyo nga bakuziddwa bamaama. Mbeebaza nnyo. Era nga bwe neebaziza ne bataata abafaayo, eriyo taata ayinza okuba nga gy'oli eyo baakusuulira abaana obalabiridde obafuddeko. Mukama akuwe nnyo omukisa. Naye leero njagala kwogera ne bataata abatafaayo. Bwe nabadde ntunuulira omulenzi nenzijukira ekyawandiikibwa ekiri mu kitabo ekya Yobu essula ya 39. Tugenda kusoma okuva ku lunyiriri olw'13 mpaka ku lw'18. Bayibuli egamba bw'eti: ekiwawaatiro kya Maaya kisanyuka, naye ebiwawaatiro bye n'ebyoya bye birina ekisa, kubanga aleka amagi ge ku ttaka n'egabugumya mu musenyu, ne yeerabira ng'ekigere kiyinza okugabetenta oba ensolo ey'omu nsiko eyinza okugalinnyirira. Akakanyalira abaana be ng'abatali babe, newankubadde nga ateganira bwereere talina kutya, kubanga Katonda yamuggyako amagezi so tamuwadde kutegeera. Bw'abanga yeegulumizizza anyooma embalaasi n'oyo agyebagala. Mukama yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo. Maaya kisolo oba kinyonyi, kirina amaanyi mangi, kiyinza okwetikka omuntu ne kisigala nga kidduka emisinde tekimanyi mbalaasi, kiyina ebiwawaatiro binene. Naye Maaya ekizibu kye kyalina
bw'abiika amagi ge tagaalula agateeka mu musenyu. Omusenyu gwe gwalula amagi ga Maaya. Kati waliwo abasajja nga ofaanana bw'otyo, olinga Maaya, wazaala abaana naye balala be babakulabirira. Wabalekera omukazi. Olina amaanyi kubanga bwe boogera ku maanyi, bwe boogera ku obunene bw'ebiwawaatiro, bakulaga maanyi ga Maaya, bakulaga busobozi bw'erina. Naye newankubadde ng'erina obusobozi obufaanana bwe butyo, abaana baayo tebafaako. Bassebo ne bannyabo kyewuunyisa nti enkoko akantu k'olaba ng'akatini kasobola okumaamira amagi gaako ennaku 21 ne katuuka n'okuvaako obwoya wansi. Enkoko gy'olaba ng'akantu akatini, enkoko ezimu nkambwe nnyo, bw'ogezaako okukwata ku baana baayo etabuka, esobola okukubojja. Nalabako enkoko bino ebinyonyi ebiri enkoko kyajja kikwate obwana bw'enkoko. Kamunye yajja ekwate obwana bw'enkoko. Enkoko yatabuka n'emaliriza ng'ekubye kamunye n'egitta. Lwaki? Kubanga erwanirira abaana baayo. Naye Maaya esomeddwako, Maaya ey'amaanyi, Maaya erina ebyoya ebingi, Maaya erina ebiwawaatiro ebinene, n'etafaayo ku magi gaayo. Kyamutawaana bassebo ne bannyabo, bwe tubeera abasajja tulina amaanyi, ffe tuvunaanyizibwa, ffe mitwe gw'amaka, naye nga abakyala bali ku masomero, bali mu kwegayirira we twogerera kati. Abasajja abamu ku masomero mwafa dda baabateekayo ng'abafu, abaana basoma nga bamulekwa. Lwaki? Kubanga taata oli mu bbaala, kubanga taata ssente ozimalira mu bakazi, kubanga taata tofuddeeyo. Ku masomero abaana baabawandisayo nga bamulekwa, era omukyala yagenda n'agamba headmaster, munnange abaana bo munnange bw'otobabo, abaana baabawadde ba headmaster, abaana bo munnange bwe bataasome, munnange bano baana bo, anti taata yafa. Ate ekyewuunyisa bwe babyogera nga muyomba, naye oyombera bwereere kubanga kye bayita omuntu omulamu ateeka okuba n'obuvunaanyizibwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. N'olwekyo nno baana ba Katonda abalokole naddala, gwampuliriza omusajja ampuliriza omulokole, ekitabo kino kye tuyita Bayibuli kino kirina obuvunaanyizibwa bwe kyogera ku musajja. Bwe tusoma wano mu Timoseewo ekisooka essuula ey'okutaano, Timoseewo ekisooka essuula ya 5, olunyiriri bassebo ne bannyabo olw'okumeka, olunyiriri olw'omunaana. Agamba bw'ati, naye omuntu yenna bw'atajjanjaba babe n'okusinga ab'omu nnyumba ye, nga yeegaanye okukkiriza era nga ye mubi okusinga atakkiriza. Owulira? Timoseewo ekisooka essuula 5 olunyiriri 8. Naye omuntu yenna bw'atajjanjaba babe n'okusinga ab'omu nnyumba ye, nga yeegaanye okukkiriza era nga ye mubi okusinga atakkiriza. Gwe kasita obeera eyo n'ogamba nze nina anointing, nze ndi musajja wa Katonda, nze ndi mukazi wa Katonda, nze ndi w'amaanyi, naye ng'ababo ab'omu nnyumba yo tobajjanjabye, tobafuddeeko. Ekimu ku bintu ebikakasa omuntu nti mukkiriza kwe kufaayo eri abantu be, kwe kufaayo eri abaana be, kwe kufaayo eri mukyala we. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. N'olwekyo bw'obanga gwe weetenda obukkiriza naye nga tofaayo eri bantu bo, tofaayo eri ba mu nju yo, tofaayo eri baana bo, Bayibuli egambye mbw'oba mubi n'okusinga atakkiriza. Nga tugenda mu kanisa leero, abaana bo bali ludda wa? Abaana bo basomera wa? Ani alabirira abaana bo? Weebuuze ku bibuuzo ebyo. Kituufu ogenda ku kanisa, ogenda kuweereza, abaana bo bali ludda wa? Abamu mwazaala abaana nga temunaba kulokoka, kati wawasa omukyalo omulala olabirira bano aboono, bali bo bali ludda wa? Kubanga nabo musaayi gwo. Ekirala kye saagala weerabire musajja gwampuliriza, oyongera kukaddiwa, abaana abo bongera kukula bo,
Bayibuli yeyogera ku Yokaana nga nga Yokaana yayogera naga nti zikiŋŋwanidde okwetowaza y'okugulumizibwa. We tukoma okukula, we tukoma okwetowaza, tukoma kutowala abaana bo nga bagulumira. Enkya abaana abo okakasa togenda kubeetaaga. Okakasa enkya togenda kwetaaga buyambi bwabwe. Naye abange banaasobola okubukuwa nga gwe baali bakwetaagira tewababeererawo. N'olwekyo nkusaba musajja munange weejungulule. Oyinza okuba nga wafuna obuzibu ne maama waabwe naye abaana tebaabitegeera ebyo. Oyinza okuba nga wafuna obutakkaanya ne maama waabwe naye abaana tebaabimanya ebyo. Twala akatini k'oyina, faayo ku katini k'oyina, gendayo ku ssomero ly'abaana, gw'oba weegayirira headmaster, leka abaana bakulabe nga taata ofaayo okusinga okukulaba nga taata atafaayo. Mbaagaliza service ennungi, nze John the